ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. Mu weekend taxi. Musanva kasisa za rufemo mbako radio Simba empologoma enunja edebe nkubuza kolera jo sinziro kula mpozi ngate otumbude nkugamba nti oli wakabinyo bala kula mpozi ngate otandika nafe omwaka mpyane gamba nti happy new year eno Saturday sokere dala mpozi ate mu mwaka guno 2 eli 2020 maso abasinga bagamba zile dakika mmeka musanvu zakala kusawa S3 ate mpozi WOLOKOSO mu weekend taxi abera mpozi ayingirawo esawa eno yenyini nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titivya amubwati atenga mpozi tuba tuyingirawo ne munange KAKALAAMU di answer ne tubera mpozi nga tukitambuza bulungi nnyo eranga ensonga yonna kakati yadaki Obadde Bulaya mbadde Bulaya basoke banyanirize bajati boluwa balo bajati bange muliwa ba hajati ategeni bana bayaye chali wafe batandika tuwe chali wafe kale mumpeku salam assalamu alaikum haji wafe omubwati wa alaikum salam bahajati bange bwe batoka tutukole tuchoba titibya lotu nuba turutandikira abachaye bajati haji nawe tutandikira kuchinyusi wenyini kati njagala muwero kwa minge anko ayingideo tusanyi sokulaba anko KAKALAAMU basanze bulungi banywanyi eladde deba mami lutuwe bebe sijja kugaana naye ebisere bisinga kale njagala kubuza karaja sekwatengo tumude mpologoma nuje yedembe kuchera musamba kasirisa 3 fe mwefe abali yesime mpologoma nuje ne bafura kuchera mubira kasirisemu www.simba.ug amagonyongero kwaliza kona temwolokosa machago na kwa lero atena tokpata tuiri happy new year everybody tukeza kwata tuchikwasa kanyampola mpola yeno show esose mu mwaka 2022 kale nonoro ensongeyo kitegeza ati badde binyinye badde mu mwaka ogo nga tukuwunzika tukenda kupata nga tukwata ko side eno ogenda kupata ngo kijja mwenja ulo side eno kubuza ko kwanilizako ze KAKALAAMU de answer omulembe guno aya tongera kubuza ko era je sekwatewo tumude mpologomero nje yedembe munywanyi kati mno wano katudde na wano katusokwata tukwatawo awoli awo tunakoma mu December 2018 yali wanjawulo nnyo eri omuyimbi Big Size Bebe Cool oluvanyuma lw'okukubwa obucupa okuva mu bawagizi direct mu kipulo ekya Swans Avenue ekyali ku Lugogo Cricket Oval. Kino nno twalowooza nti oba oli awo kyakukoma ku munywanyi ono Bebe Cool wabula mu nnaku enkulu zino ze twakamaliriza jjo juzi wano abayimbi abalala abalozezza ku kino bwe mwababeredde ddala basatu balamba omwabadde Kathani Kusasira full figure nga bano bakigwiriddeko ku Nabugabo Sand Beach Mbasaka eyo nga naye akasembayo ya munywanyi omuyimbi Ibrahim Kasoro Mayanja aka Big Eye ngono yakigwiriddeko ku Igara Museum ku bikujjuko ebyolusooka omwaka era nga Bebe Cool nga payaniya w'okukubwa obucupa agamba nti nakinkubu kusetinga obucupa buno ennaku zino ye munywanyi ono ebibye byali bya ddala obula nakinkubu kusetinga obucupa ensagi zino ye mutegesi mwennyini ajja okwewunyisanga mukulu musajja mutegesi wa ddala era abadde mubwe kumala ebbanga okusinziira ku Bebe Cool agamba teri mulala obula Abitex bino yabisetinga. Mugamba mcha abantu banga abali ku radio Simba WOLOKOSO ne KAKALAAMU happy new year mwenna waliwo ba promoter babitegeka biberewo bwe bityo so kubanga era ebivulukwe obucupa kwe kanyugirirwa ono obucupa bumeka 15 busatu buno kati ba promoter baba bigenderera bo bali mu bintu bya politics ebibyekisi naye nze ndoza bwatandika nange era naye atubu tunula side endala right now nze muyimbi abantu gwe
basinga okusanyukira ku stage. Kati n'abo abakanyiga obucupa bajja kukomanga kuwuliriza biwulenge kubanga boddira ate abalina hit songs ate n'obakuwa obucupa gwonna mu ekivulo oba ogenda kuwuliriza ki kwagala. So ebintu abo ba Abitex bye babitegeka ebyo ebivulu bya Abitex. So ebyo ebintu byakola naye naffe olwadde tulina cake and package nine ekintu kyena ate abikoze byonna nga which means abayimbi tebabeera safe. So police ena kati naawo okumusitopinga lwa nsonga if musicians are not safe kitegeeza gwe tolina safety mu kivulu kyo. So ku anga eyo gye tugenda okuyita ne balooya gende kivulu bwe kiti abantu tebabeera safe ate nga abayimbi babeera baweebwa ssente okuyimbako naye oli abawa ssente basobola okujja babakube abaswazi meaning tekivulu ekyo kirina okusazibwamu. nga bw'omanya eriiso ly'omukulu wa Ddugala we walaba Big I yatuuka ku kivulu kino n'agamba ayagala kuyimbamu n'asaba okuyimba. Bw'atyo Abitex yagamba mpozi abaali bakola ku programu nti temuteekayo mwana oyo ebiddirira birinza obutaba birungi n'agaana. Wabula Abitex agamba yeewuunya nnyo okugamba nti ate ye yavaako okubeera ng'apanga olukwe kuba abayimbi abo. Nabadde ku museum kusokoma nindagira ababawusa temukiriza Big I kubanga jakuchacha ayinza okufuna obulabe bwonna kubanga batubaminako obunyiivu najja mu maaso gange n'agamba muzeeyi lwaki tondeka nenyimpa ne mugamba ayinza okukolako obulabe nga talangiddwa yadde tasasuddwa teyasasuddwa naye nga omanyi olusi nabo babayiiya buyiiya kubeerawo kuba kati bagenda ku stage nebamukuba obucupacupa ng'abagamba bakama bange bamulaba kyakola bankubye oyo ofuna kino nno kyandiba ekituufu munywanyi era nga tujja kitegeera nnyo nga mukulu balamu waneeno atubulira essanyu Big I yasuzeeko mu kiro ekyakkasaza olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Big I ono okufuna ebibala mwebwe obucupa obwamukuba ku Uganda Museum bwatesebo munywanyi ono yasiikanye omukulembeze w'eggwanga era essanyu lino lye batutegeezaako lyaliko kati. Owaye mbadde ndaba no bifaananyi nga ndaba olinga atutte omusajja wo Big I naye final w'omukulu era omuwadde waazi ayogereko yogedde kakani amwogerere yogera ku musajja mukulu agambira genda kwebaka tagenda kuddamu kwebaka ye naye Salvador yagambye tajja kwebaka okumala wiiki Salvador mulabye naye omutute agambye tajja kwebaka okumala wiiki. Omunywanyi nga bw'owulira essanyu lye yasuzeeko ye Abitex naye ayongera okwegaana agamba nti omukwano gwe nina eri abayimbi nandibadde siruka lukwe lwonna bakube Big I lwa nsonga nali muganye n'omugaana nengenda olaba omusajja alaajanye nnyo konze waaye musajja kamuleka ayimbe. Wabula ye Abitex agamba yeewunyiza nnyo munne Bebe Kulu okubeera ng'agamba mbu Abitex tayagala abayimbi ba NRM wano yabuuliza ekibuuzo nti bo ababaagala ennyo ye Abitex ne Bebe Kulu nga tebabalanze ku shozi zaabwe muli kiwaatule n'endala. Lema namakulu yadagenda ku stage dem stopping nembagamba muleke Big I akoleki kwati yabadde mu program tali yagenze ku stage enyaniriza gye bamwaniriza gye mwalabye buli muntu era nendagira bakanyama ne bagenda ne bamugjayo kubanga badde basobola omukuba ekipa tomutuusaako obulabe era Abitex nze ndi mukwano gw'abayimbi ate mu music industry ndi mu kintu kyenjagala kuba nze nkyasinza ekifuniramu ebizibu nekikivaamu nze nalibadde omu ku batalanga abayimbi ba NRM obadde tobalanze kyenkugamba oyo omuvubuka Bebe Kulu abanga ayagala NRM nga bagamba lwaki teyalanze Big I ne DJ Michael Chwatu ne muto wange balamu lwaki tebalanga Big I be baali badde babeera ekyokulabirako ekisooka. Okusinziira ku Big Size Bebe Kulu agamba nti abayimbi bano nga bo abayite ba NRM nti balina okukola ekintu kimu kyokka kyakuyimba nnyimba nnungi saako n'okubate nga beewala ebivulu by'abateesi nga bano ba Abitex. Tekindooza bannayuganda balekerawo okulowooza nti bajja kuintimidatinga abantu just because of their political decisions. Ebyo byakito bya kisiru nnyo. Kyensuubira abantu okola abayimbi mwe muyimbe music mulungi kubanga omuntu ayimbye oluyimba olw'amaanyi tebamukuba bucupa naye ate naawe oyinza okudda ku bantu n'obajevuna n'obabuulira ebibanyiiza ate nga ne music toyina kati oluusi n'ekyo nakyo weekiri. So mbakubiriza mu engaging more time in studio then musobole okulinnya ku zi stage nga muntu agamba kale ayimba agende okusinga okugamba nti already talina luyimba lwakusuubiramu lugenda mumusanyusa ate oze akulabamu so ate oli ku kivulo ate to make matters worse ekyabateesi so naye nga kyekyakase nsobola okugamba nti bakazi babeefunira naye basigale nga bali strong. Aya
Big Size Bebe Cool agenda okwogera bino nga bakira yakamala okufulumya akafuka kalombolombe eriye okufulumya nga listi y'ennyimba ezo yenga yezimukoledde mu mwaka era omwaka oguwedde twagenda okuwa listi eno ka Big Size Bebe Cool nga ku listi ye kuliko omuyimbi amanyiddwa nga King Saha wabula yategezaako nga King Saha bw'atayinza kulabikira ku listi eno y'emu ey'omwaka guno olw'enjaga emuleega era emuleeguuka ng'etandise okuba ate ng'emufuukidde ekyewalula kino nno kyafuuka olutalo eri omuyimbi King Saha era okukakananga atandise ofukumuka ebigambo ebyekika ekya waggulu nnyo nesanya okutegeeza oba nina nnaku okutegeeza nti ne buluutu eno era omulundi guno gwe gumu King Saha era yasedde okwateeza afulumira ku listi y'emu wabula era damuteekako akalombolombo ke kamu ak'omwaka oguwedde kaakati nno ate olutalo sinzigwe lala lusedde okwateeza lubutukayo nga King Saha atandise okukwate nga yogerere amafuukulesa akola ebigambo ebiyitirivu eri omukulu Big Size Bebe Cool ng'ayita ku mukutu gwe gwa Facebook King Saha agamba nti omwaka guno 2019 ogwe twakamaliriza gunono akoze ebintu bingi nnyo bimugasanga ye omuyimbi era mu bino byategeeza kagamba nti asobodde okukwate nga atandika ennyumba sakole giraga abantu bwaguga namanga erikisairize nakawukawo ekikale kitegeeza ti music inayinza okwaleeta muwadde nnyo obudde naye asobodde okuteekayoko ekintu ekizimba nga ye Bebe Cool kino kyawakanya King Saha anti kakati ente bw'ogikama ate n'otagirisa muddu kitegeeza ente egenda kumala efe naye ogirye so music wabanga yabadde ayamba King Saha okuzimba enju yalisigadde akola ki naye it's not up to me nze nakoze reaction zange unioni yange sanga omusajja abadde azimba mayumba ali eyo nga kati yava ku music yagenda kufuuka muzimbi wa mayumba which is also different so if you're defending him on that way it's okay we've lost so many musicians in those things ng'abantu badda mu kwesudia abayimbi bamala okutuuka ku kale bwe bati nga crossinza ate nolaba abantu ate gundi muyambe okusinziira ku Bebe Cool mpozi ne listi ye nga bwagisoma era nga bwewagirabye bwetambula ku Facebook ye agamba nti abasajja bano ababiri omuli Bobi Wine ne Jose Chameleon agamba nti abasajja abo ku listi ye tebalina kye bagigamba lwa nsonga omwaka guno tebalina wadde akayimba wadde akadongo wadde akananga ke bayimbye ne bakalaga eri abantu era wano yaweeredde Bobi Wine amagezi bw'abanga awuli agala afulumire ku listi ye oba ki addemu ayambale stocks z'abayimbi addemu akuberaga naye bino byeyewana mu kasukaali awo kayimba ka byabufuzi si kayimba kwempeyalinga ku waya of course okusinziira ku nnyimba ezibadde zihiting ennyimba 25 oba 30 aba babiri tebayimbye music this year ate nga list tebeerako buli muntu ebeerako ennyimba nga nawe wagringa kikirizibwa kigane tebalina nnyimba zibadde zijjako awo beesudie oba bakompeyalinga kasukaali kaabwe waya nze bebamanyi naye nze nja babulira amazima gali very simple abanga akyasuubira nti muyimbi alina okuddamu ayambala socks z'abayimbi we're talking about his songs we're not talking about that sympathy political movies mbula okuba abafaani baba muwagira politically banagamba no here we are talking abaana abayimbye music and that's it okusinziira ku Bebe Cool agamba nti ina akayimba kasukaali takawulirangako lwansonga yabadde amanyi nti oba kasukaali ngombo ya Facebook nti abaana balese ekigambo ekipya bakipakudde mu luyimba lwa Chosen Beki wabula yeewunyiza nnyo okulaba nga abantu bagamba mu luyimba kuba yene mu kirabu taluwulirangako asiwulirangako sikawuliranga nako yadde two things I've heard Chosen Beki yakiyimba mu luyimba lwe bwe nalabye interview yegamba then n'okuba nti nzi nalabanga ku Facebook babeera boogera ekigambo akasukaali bakongereko simanyi akasukaali it's a saying on Facebook nti kino kyemulaba wano oba twongeremu so to me not a song kuba sinakawulira ku luyimba lwonna bwe lutyo club oba radio whatever ne bannyinirwo bennyini ogamba nti berecording mbu bakayimba kubanga that's the trend you know when there's a big song you see people recording clips ono ye Wolokoso mu weekend taxi